And the whole world is bowing out to you. My friend, you will not stop us kubanga gwe togambwako ate toyina kyoli okubanga togambwako. Kati muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi kuba musumba amusabira. Muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi amugamba nti bye nakolera side eri side eri gye saagala kwogera bye nakolerayo bwenzi gyeno kampolishingemu. She doesn't lose anything when she polishes. Nkwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabale kundaba yonna gy'osinzira okundaba. Essaawa zino ndine mulungi mu luzungu kitegeeza beautiful. So ndine beautiful wano ku site aze tuwayemuko ku mboozi. So munoonyezaako okutandika straight niruza kosukubuze kuba tulaba then tusimbulira abatulaba mujeba nyenze Joan mulungi Joan mulungi nsanyise okulaba omuntu w'obulijjo kale sindaga nsanyise okulaba naye nanga bulungi babeeredde bozi tono kati nsaba oyazikeko ku mize gy'ababi ndobozi ligendeko waggulu tuwaye ku mboozi. Emboozi ebadde etambula kakasa ntona byogezaako okugoberera omukyala full figure y'omu ku bavuddeyo okwagala okubuukira omukyala gwe bayita Pacho. Of course abadde agezaako kubanga wa side ye ensonga ze nenge jalabamu ebintu nga bwe bitatambula bulungi side eri na byonna nga bw'abadde abiraba nkakasa nti obadde ogoberera. Full figure y'omu ku bavuddeyo of course abadde afuna amasimu ag'enjawulo Pacho naye kenyini ngafuna amasimu ag'enjawulo okutukomako okubaako n'emboozi zetwogera na biki byonna kuba nze mukyaza nze ndi host ku emboozi mu UG. So amasimu gabadde mangi nnyo, ebivumo bibadde bingi nnyo, messages nyingi nnyo okuva ku side zombi ku bantu bonna babalooza nti bube bakwatibwako. Kakati tekyakomye okwo full figure yagenze ku TV kwakola kuba mu omulimu ku Salt n'agenda n'ayogera ebigambo bingi nga agamba nti Pacho yavaayo bamubanja looni yalya looni muti yagisasula. Pacho mbu yali yeetega musumba n'amugaana nti Pacho mukulu nnyo nti atuuse n'okuzaala musumba. Ayogedde ebigambo bingi kakasa nti obadde ogeza kubigoberera. Pacho ono omumanyi ate ne side eri ogimanyi. Full figure ono ebigambo byayogedde bituufu kwenkana ki era kyoyinza okwogera ku ekyo? Ekisooka, for me to be brief, I'm not I think someone saw my post on Facebook gentaddeyo nga siri mu mativu engeri taata waffe mukulu Senkubuge gyatuula ku set n'omuntu awemula mbadde waka nga ndaba TV. That is when I saw this happening. We watch Salt TV, it's a family television. You're dressing up kids, ogenda owulira embalakaso. Things of the kind. So n'ebisingako bingi nga wobyogedde. So nzijjayo akasimu kange nenkola Facebook post neŋŋamba nedda mukama waffe mukulu Senkubuge wali mukama gwokyali mukama waffe oli mukulu mu ggwanga. People respect you, people see you as a father, you are a father figure. Omukyala full figure tasobola vuma ffenna n'atumalayo. Buli omu gyali mubi, buli omu gyali awunya, buli omu gyali I don't care. I don't care what you have to say to me oba nze ndi biki oba ndi biki, but the thing is professionalism has to work on all grounds. Tosobola kuvaayo nze agenda z'abapacho n'abalala okuvaayo kwogera bye boogedde sibalinaako buzibu, buli omu alina ensonga ze era buli ayagala okuvaayo aveeyo ayogere byayagala nga ye, kubanga this is the beauty of being adult. Omuntu osobola mukomako kola ki ogera kyayagala yeye amanyi oba bimutanishinga oba tebimutanishinga. Sisobola kuwa opinion yonna yonna ku lwaki buli omu yavuddeyo nawa interviews avudde kuba sibimanyi tebinkwatako. Me, I was there for a short time for my internship and that was all. I wasn't an employee. But I am talking as a parent. Okudda ku national television omukyalo oyo naawemula n'akaklipu kange bagenda kamuwa wano ng'omaze okukakola kati nze aziremu anfune coach
ekirala si buli avaayo okwogera nti anoonya likes. Nze sina likes gye nnoonya. We have families, we have names to protect, but some things go beyond. If she's really a presidential advisor, like she says, that is also none of our business. Our business with her right now is we are fellow parents. We need to see ethical things happening. Bwabanga muzadde ngaffe, aina n'abaana ezaala ngaffe, aina abaana ngaffe. Nze ndi muzadde, siri mugumba. Nina omwana mu nsi. I'm dressing up my child at home. And shit, this is what is happening. Oli ku TV, this is what you're seeing. Ate nze dda ekisinza okunnuma ye taata waffe ono mukulu Ssenkubuge. Saagala nnyo okumentioninga amannya bangamba batugaba basobola okukola ki? Talina musango. But I don't know why they had to put him on the same set with that person. Ziranga enkyewuunya because bogerageranya entegera ya Ssenkubuge y'omwami Ssenkubuge. Well, because Salt is family. Ewamwe waba wammwe nze sowakera kumakya nenvuma Salt. Sisobola kwata ngalo zaali zindisiza kuzitemako. That is one thing I have learned. Kyenkugamba nti tuli banjawulo. So omuntu okuvayo n'abako nekyayagala si buli muntu nti alina kyatagetinga, alina kyanoonya, ate tulina kye tufunamu. Naye nze mbadde nkugamba njogera ne full figure ng'omuzadde. Ffenna tuli bazadde, ffenna tukola ensobi. Oze ku TV ogambye omwana ow'obuwala nti akola ki? Nze sina na namba ya Pacho tosinaba kwogerako naye, but it touched me at heart as a parent. Oze omwana gwokola naye omugambye nti no simanyanga wali waneno ng'okozesa abakozi. Yes, me too, they might give you their information about me, but I really don't care. Ne bodda ku Salt n'onvuma nze Joan erinnya lyange ettono lye nnina. I have tried so much to respect it. That's why I cannot, it's very hard for me to appear for interviews. Okujjako ku TV bampise oba come and discuss this oba come and discuss. That is it. Waliwo obulamu buli omu bwakola ki bwakyuzinga okubeera. Naye ffe tunajja ne twogerako ku nsonga ze tulowooza nti si mmativu. Kubanga waliwo omuntu eyeefudde embizzi kuba yo yeevuluga mu bisooto n'etaswala. We cannot all be threatened. We cannot all be threatened. Kakati nze ogenda kunvuma obubi. Buli omu genda omuvuma bubi. Anti kati golowooza nti nno buli avaayo simanga ki kale nali munene kati nakogga noonyawo ovuma. It's nothing. It's nothing. Kyengezaako okuleeta kikino okuvuma si kyekigenda okumalawo buli kimu. Wabula sit down and understand however much your job is to abuse. Now, I have ever done a morning show. It is current affairs. Morning show tubeera ku bunkenke. Naye nga byebavumira gundi full figure byavumira Pacho. Golaba nga birimu ensonga. Anti kati kyenkugamba nze waki nkugamba nze saagala gendayo ewa full figure ne Pacho. Ensonga zaabwe sizikola ki? Sizimanyi. Point yange eri ku kiki ky'ofulumya in a public eye. Yeah. Ku TV y'omusumba, ku TV y'omusumba, ku TV ya family ze jemba ntaddeko ewaka. Because we watch it. We love it. We love the educative stuff that we see on. Naye bw'olaba bakuyingiza mu mbalakaso ng'oli mu kwambaza mwana sitookisi ng'oli mweri waggulu. Simanyanga akozesa abakozi byonna musobola okuba nga bye mwogera bituufu nga ne byayogera bituufu. Nalabako argument emu era nali ndaba nga ndi waka ntegeka mwana ne Robert Mutebi nga ayina ensonga ez'abannamawulire ze yali agezaako okurabishinga. By the way, I'm talking as a professional journalist. Oli ayinza okwebuza oyogera ngani? Oyogera ku bino bye bavaayo abamawulire okugenda. Ne babakuba tear gas. Bagenda babakubira ku Salt. Oh yeah. I think in a way she supported what they did to the journalism, whatever. So Mutebi was trying to tell her, no, tolina information ku kino kintu. Navumira mukozi munne ku set. Okitegeera. And these people want us to think and to sit down and say, oh, this is okay. It is not. Whoever is doing whatever they are doing, they are right. But at least omusiru ne waba yogedde londa mwechi oba batwala bya mukama waabwe musumba because ne musumba ne yadda ku kituuti na walabula abantu nabyabufuzi n'abantu ababulijjo batakiziganye nabo n'abawalabula emisana tuku ku muntu y'abantu era nga ali ku TV oba nabo batwala kya mukama waabwe. Nze bampita Joan mulungi ndi mwana azalibwa abasumba owulira buli musumba mulabanga kitange
mulabanga mama wange musumba byakola sigenda byogerako bibi oba birungi. I don't want to discuss that. Sheikh Akumada kakayire omusomi weddua agamba nti gendayo gwali nebitatambula bulungi nnyo. Oyagala kufuna passport abana abagenda okugenda ebweru kuba ekyeyo na buli wona wona oyagala okugenda nenge ebintu bikyaganye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome kuddua binabije kutambula bulungi. Oyinza kwanga mukyala olyawo obufumbo buganye omami yekyanga kyanga atateredde wamu agamba nti oba olyawo okulwanagana n'okwesonga mwenwe si ekijja okukola amakulu. Genda musome kuddua mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuga tebitambula bulungi emirimu watandika business ne business eyuga emali ogisubula n'ogiteekamu awo neneegana okutambula agamba nti genda mutereze ebyenfuna nga musoma eddua. So omusajja wa Katonda akiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Akumada kakayire agenda nti gendayo musome kuddua ebintu byonna bitambule bulungi. Oyagala mukisa oyagala ebintu bitambule bibenga bitambula akasente kayingire amaka gatambule bulungi agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango nti gendayo musome kuddua omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuzizza tofunye bwenkanya agagenda musome kuddua byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Ye Sheikh Akumada kakayire omusomi weddua ali side ze jinjao. So mukubireko ku 075 5 4 2 075 5 4 2. Sheikh Akumada kakayire gendayo mutereze obulamu just duwa yoka ng'obulamu butereera. Of course binje byogeddwa ngojeko bino bina bitulaba Full-figure asaanidde okukola ngoje kukusobola tuwoka agwanidde okukola ku TV oba ku radio yonna. Tetutannabategeera whether UCC is really in service and bakyakola oba bakyasasula, but we all know ethics that govern national televisions. Nze natulako ku mpewo wakati tujja kwogeza experience nyina television gye nali nkolera nentula ku mpewo. We were arguing a discussion on a morning show. Waliwo ekigambo kye twayogera ate nga tetuwemudde. But I think it was a bit political. So, yeah, we're into the political thing. Ne batuwarninga ne bakubira mukama waffe ku station ne bamugamba nyino be walala neda walala. So naye nantudde nyambadde black ne bamugamba specifically oyo mwala yambadde black bwata abatalekera okwogera ave ku set. We all started panicking. Wali yogedde ki? It was political. I think it was about the NUP thing. Tanza simanyi kwekiriranya. Era TV yali ya musumbo ba yali zineza bulijjo. Yali ya musumba ne businessman ye taina wahaya taina buzibu bandi. Yes, so it's a business television tali mwe byonto ba no. Yes. Naye never to warning us. So what I'm trying to say, I don't know if she's not pulled down, why she's not. I don't know if they don't pull her down because she's a presidential advisor. Simanyi mu kitiiki mwe lwaki akyali ku television. Akole tewali amuyinako buzibu kunoonya kawogo k'omwana. Ffenna tukola ki? Tukola. But twekye tusaba ekintu kimu. Ayambale engatto z'obuzadde ng'ali ku mpewo. Nga tonnabafulumya bigambo by'ofulumya. That is a morning show. Volume zibeera waggulu tutegeka abaana kugenda ku ssomero obwo bwe budde ffe ye TV gye tukeera okuteekako. Kaakati tatuwemulira abaana ffe twaguba tuyinza obipushinga ne tubifulumya naye abaana mulungi. We just need her in that position of being a parent, just that. Mulungi Pacho yakola statement mu zazanyumya n'agamba nti lumu ya just ya wabu profile ya Bobi Wine bwe yali mukalwa ke kyadonda ko baka bwa parliament just nga profile ye naye nti musumba kenyini yaja n'amugamba nti eno TVC ya Bobi Wine lwajogera ku Bobi Wine era ne bamujja ku set era nkane bwe yakoma out yada ku set ne lwaki nti omuntu bwatu musumba so kuvayo naye minaga nti omuntu yave ku set naye ate omuntu awe mudde eggwanga munava nayogera ebigambo binene bwe bityo ku set ate n'abanga n'enkya sokomawo ne luli n'abeerawo. Every CEO handles things the way they want. Nenga jukira omuntu ono musumba. Siga wati bantu babulijjo bana abayaya abakola business. Of course, me I'm not sure of those words because I wasn't there. So kugambye sijja kwogera kye simanyi. Ekisere kitowaliyo. I don't know. I wasn't there. I don't know. Oba nali, I don't want to go there. But
tosobola kulagira nanyini ssente kuvuga kintu nga gwe bwolaba. Ye waba yamugamba bwatyo, he had his reasons. Omanyi zino TV ziri nyingi. Ne buli omu azi-owning tetubamanyi, okitegeera. Kaakati n'oli bw'aba ayagala addukanye ekintu kye yaba amanyi bw'aba ayagala akiddukanye. Waliwo ebintu by'otalinaako buyinza nga ffe abantu. Olowooza tewaliwo kigendererwa because of course abantu bangi boogera ku nsonga ez'enjawulo ku side ya Musumba ne family ye nga bw'olaba bino nga bwe bitambula. Olowooza nti fulufiga ono olowooza fulufiga ye byakola tebanyumira because tewazza okubeerawo ekigendererwa omuntu n'aleeta omuntu okwagala okubako nekyazikiza. Kuba ffe tuyinza okulowooza nti nno nti fulufiga oyo otagwanidde kubeera ku TV nayogera ebintu bwebityo naye ng'ate booba oliawo bo kyekigendererwa kyabwe kyekyamuleesa okuba baopponent mu ngeri bwetyo. First of all, that is the least I would expect from Papa. I don't think asobola hiring omuntu ajje ndowooza yange gambye mulabanga taata kati sisuubira nti asobola okukola ekintu bwekityo okuhiring omuntu ajje nga target ye ya kuvuma oba kukola ki. I don't think that is something that I don't think it is the least I can expect from him. So simanyi naye Fulufiga waba yajja because she has numbers, she has a following. Waba yajja kola akole tewali amuyinako buzibu. Ayina omuntu obuliffa ne bwayogera obulungi kasitajjamu okuwemula kubanga aweebuula bannaffe abali ku set. Taata waffe oyo Mwami Senkubuge ne Robert Mutebi. Ate n'ekirala alekera oku-exchanginga ne gundi neba gundi omanyi tubeera ku set but it's okay to disagree but disagree in a sensitive manner. Disagree in a sensitive manner. Osobola okudisagree nga n'omuntu nga tomwemudde. Reason, be informed. Come on the morning show when you have researched. Don't just come when you know who to abuse, when you know what is going to make you go viral, when you know, no, that is not how professionalism will work. Come when you have informed. Fetwe bakangana sawa munana. Yeah. Nga mawulire agamu gagwawo kiro. Be informed. I don't think that woman reads. I don't. How can you give a person who is not a reader and morning show? I don't think she reads. We have so many brainies there that can do it. Nenga tude n'abantu kati because omukulu Mwami Senku ndoza amaze emyaka egisuka mu abiri ngali mu media ngali mu mawulire akoledde radios ez'amaanyi okitegeera nti okubeera nga ali ku set ne Fulufiga then ate ne Mutebi n'ekimanyi n'amawulire naye yagasoma naye okubeera nga babatekamu omuntu oyo wakati Mutebi amaze emyaka mingi mu field nnyo ate ali very hard working okitegeera naye namulaba nga avudde mu mbeera kankule tasobola kukolera awantu watali disagreements zibaawo and that's not what we are saying but we are saying how do you handle the situation at hand. Tetukanyiza kyekiddako nga tetukanyiza kunvuma nga bwe ndi musiru kumpemulira ku seeti nga tetukanyiza fena tubadde ku ziseeti ne tutakkaanya n'owulira nga munnayina kaakukoonye era ffe naliko ku seeti eriko entalo nange naye ng'ate entalo zaffe ate teziri as sharp as that naye nga producer waffe akiraba offset n'abayita n'abagamba ono oba n'akuwummuza ekintu kyokoze wumula weeks 2 ekintu kyokoze kola bwoti they are always given punishments naye lwaki nze ntuuse n'enkwatibwako n'okugamba okay let me allow to give you that 10 minutes or 5. It is not happening for the first time. It is not. Because azachikola ibanga lyonna ate kyalina otegeera tewali amuwalana tetuyina kye tumwagaza. She doesn't feed us. Everyone is feeding in their pockets. Alona lutalo lwabakama baabamu omulimu Mwami Bugingo ne Susan Makula. I'm not sure of that. Sisuubira. But one thing we want to say, omutakubira engoma n'ozina oteeka kubanga olabika onzaala ekyo ne bwona nvuma naye n'omutakubira engoma n'ozina what is not right is not right. Naye nga osubira Fulufiga akyayiga ku bbanga ly'amaze nga atyobola abantu n'alala byonna olowooza akyayiga ng'owaga nti omuntu tumubuulieko yeddeko takyali mu level zibuulirirwa takyali mu level zibuulirirwa she either goes off air
oba apolishingamu nakola emirimu gye nga bw'agikola kubanga bamu employinga bo bajagala naye okuwemula nedda. Sheikh Akumada akakayire omusomi w'edduwa agamba nti gendayo gwalina ebitatambula bulungi nnyo oyagala kufuna passport abana bagenda okugenda ebweru okukuba ekyeyo na buli wona wona weyagala okugenda naye ng'ebintu bikyagaanye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome ku dduwa bina bijja kutambula bulungi. Oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo bugaanye omwami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesonga mwenwe si ekijja okukola amakulu gendayo musome ku dduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga emmali ogisobola n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa. So omusajja wa Katonda akkiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Akumada kakayire agenda nti gendayo musome ku dduwa ebintu byonna bitambule bulungi. Oyagala mukisa oyagala ebintu byo bitambule birenga bitambula akasente kayingire amaka gatambule bulungi agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango nti gendayo musome ku dduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuzizza tofunye bwenkanya agagendayo musome ku dduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Ye Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa ali side z'ejjinjaawo. So mukubireko ku 075 54 66 2 075 54 66 2 Sheikh Akumada kakayire gendayo mutereeza obulamu just dduwa yokka ng'obulamu butereera. Okwemula nedda yakiri bamuze mu evening drive waliwo evening drive ennungi ey'olweggulo ku FM eyayinza ogisobola naye wano ku makya mu morning show sife bakama be sife tubulagira wawe balina otteeka gwe baba bamutaddewo apolishinga olulimi tetwagala tuwemula tetwagala tuwemula. This is not what we are teaching children. Tetwagala tuwemula, that is all. Kiwa kifaananyi ki full figure byayogera byonna ne face ye na bishiri n'ebbanga lyabaddemu because tubali tumulaba ku social media nawala yonna enneeyisaaye n'ebikolwa bye nga bwalabika yeye yoyo. Kiwa kifaananyi ki eri TV y'Omusumba media y'Omusumba n'ekifaananyi kyayo nga babadde bagiraba kifaananyi ki full figure kyagisiigira ku side eyo nti ayogera ebintu nebasenga bamutunulidde butunuzi bwe bati bonna ne baseka ne bavaawo n'enkya ne bakomawo ne bakola ekintu kyekimu ne bavaawo. Anti zireka nkubuulire bwe nkuwa emmere sikulagira wagiteeka okiraba full figure ku TV z'akoledde TV gye yajjako yali agimanyi kati muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi kuba Musumba amusabira muye mwandibaddemu omwoyo w'amagezi amugamba nti bye nakolera sayidi eri sayidi eri gye saagala kwogera bye nakolerayo bwe nzija eno kampolishingemu. She doesn't lose anything when she polishes. She doesn't because first of all she's protecting her job. Agenda basigala akola ng'akyayingiza n'ate kakati abayusisi we banaabiyingiramu ate ne bamu affectinga yafiirwa akalimu si ffe tufiirwa kubanga gye tukolera oba tukolera mu mbizo oba tukolera mu kifena gye tujja ekikumi. Anti bayinza obutamuyingira mu TV ya Musumba munene ate nga muntu w'amaanyi mukwano gwa MK sibimanya ebyo. It's okay for everyone to have their political sides but there I don't know. Okay kali mpozi ng'onekyo wali agadde okwongerezaako awo nga tumaliriza. Mpozi sira still ndizaayo okugamba full figure you will not abuse everyone. Yes, Pacho has said what she has said. She's accountable. Everyone is accountable to what they say. At the end of the day Katonda buli omu ajja mujajinga bulala okitegeera. But if Joan comes out and says something, then after the following day someone comes up again and says something, then you feel everyone buli omu takukyawa. Naye abakulu babaganya okubuulirira fe abato katuveeyo tukubuulirira. Nze ne bwona nvuma obukadde okimanyi tebulina we bundabika. Wali munene kati oli small size anaakuvumako ki? Newe ziramu n'engejja. Still my age will still show that I am still young. I am still young, but I move with my head. Yeah. That is what is different. You cannot say you're adults, goranye entalo,
otubalira emyaka. It's more like ministry. I told people mu ministry temulimu experience in church kubanze nkulidde mu church. Tosobola genda ogamba nti ffe tumaze mu bulokole emyaka 3, but what when you're doing is for a baby of 3 months. Nga n'omuntu oyo akajoyininga obulokole akusinga okuroizoninga okusinga gwakoze eki abuluddemu. So it's not about how long you have stayed in a system, but what have you learned during your stay. Kubanga simanyi naye banga lyamaze mawulire senga kati alinayo yakirika certificate simanyi oba akalina. She would have acquired that. No ekiba kijingirire kale to say to the worst. Yandibadde akafuna ne ka diploma bwa myaka 2 wali nga bwakola. So that you argue with proof. You cannot just come out and say whatever you want and you and the whole world is bowing out to you. Tebambye yobwatyo tewali muntu yakula bwatyo my friend. Tewali muntu yakula bwatyo. Go where you feel it's comfortable for you. We shall watch the televisions we watch when we want. You will not stop us kubanga gwe togambwako ate toyina kyoli okubanga togambwako. Yeah. Naye wamma kino kituufu nti Pacho yali yeetega abakozi banne wabeere gwe nakiwalabamu kaawo. Nze nkubulire because I was an intern. Nze nkugambye sisogeranga mukozi nze naliyo nga intern. Twerabanga omanyi obuzibu ekiri ku TV eyo. It is busy. Buli omu ayingira agenda kukola nafuluma onadde eno olyadde omulaba ayitawo oli omulaba afuluma oli omulaba ayitawo because nze when I for internship with my friend, she's called Joan, she's now in Canada, nga tuli mu field mu mawulire nga tugenda ne tusaka ne tukomawo tulina writing stories ate nga twakatandika nga olusi we direct the news okitegeera. So to pay attention to such nga kizibu. Tuba buli omu tetwalinanga budde buli awo nti ntudde ndi mu biboozi tebwaliwo. Kale akatalekeka wamambo nno Makula yali metronio. Wanage mtulage tuve wano ye mulungi of course walizo kwa yamko kumbozi anokusingira dala because amawulire yagasoma atagabadde muko wadenga atene ensonga za mateka ali side eri so abada inokuba okwogera ayogeddenga muzadde ayogeddenga oyasoma amawulire ate omuzadde so ensonga tebadde yagamba nti no tujje tuvumire gundi kuba talina gwavumye no omujasa abadagezaako kulambulula nsonga na kulaba nga obuulya obawo ekikolebwa because mukyala muzadde fena tuli bazadde naye nti bodda ku TV nowemula kyeza tuba tuzimba ebiseera ebikyamu eby'omu maaso. Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa agamba nti gendayo gwalina ebitatambula bulungi nnyo oyagala kufuna passport abana bagenda okugenda ebweru kuba ekyo na buli wona oyagala okugenda nenge ebintu bikyaganye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome kudduwa binabye kutambula bulungi. Oyinza okwanga mukyala olyawo obufumbo buganye omami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba olyawo okulwanagana n'okwesonga mwenwe si ekijja okukola amakulu genda musome kudduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinesi ne bizinesi eyuuga emmali ogisobola n'ogiteekamu awo neneegana okutambula agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa. So omusajja wa Katonda akiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Akumada kakayire agaye nti gendayo musome kudduwa ebintu byonna bitambule bulungi. Oyagala mukisa oyagala bintu bitambule birenga bitambula akasende kayingire amaka gatambule bulungi agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango ganti gendayo musome kudduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuziza tofunye bwenkanya agagende musome kudduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Ye Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa ali side ze jinjao. So mukubireko ku 075 54 56 2 075 54 56 2 Sheikh Akumada kakayire gendayo muterezo obulamu just duwa yoka ngobulamu butereera. Binje bibeerawo ebitakwatagana bulungi ebintu byetulabye ebibi abaana emizeje bakolesa zino kiba tekizze buzi wala kiba kizze kizimbibwa mpola. So katuna baba tunoko wale ebintu ng'ebyo okulaba nga tebigenda mu maaso. Nzikiriza
tukulekerere wano gwali ku Embozi mu yuji nenga genda ku Phaeton Fashion Store fune ngoye zakabi weziri awo ng'ovudde ku Mubaraka otandise kubirikirira ensambya wakati kate bagita Phaeton Fashion Store kyokka genda okole ku gym bagita Fit Club ku Kyebusabalawo ng'ovudde ku Shero Cars otandise Kyebusabala waliwo T&T Supermarket bw'ogivaako ekizimbe kiddako ku rooftop awo we wali Fit Club aerobics gym sauna massage byonna tubeera waawo nga tubikwasaganya bulungi nnyo so tubeera buli kawungeezi ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ge gange tusingane.